Okay, netukugamba nti kakati ate adage asajja ayina eddoboozi oyo oba sente zi ante bamanyi ku sporting talent kati oyo omuntu oba wamutwala dda nga okola voice just kituufu netuddako kale side eno. Okay. Luno lwasimanyi oba lunaggwaddi oba lunaggwerawa eyakageri woliwo nga nange weninga nesula wali oba oli awo twesabire buwangaazi oba oli awo luli boolu netumanya gye binaggwera. Weekend ewedde twali wano netukubawa olutalo lw'ebigambo olwali lubaluse wakati w'omukyala amanyidwa nga Silivia Namutebi abangi gwe bamanyi nga Mama Fiina sakola omukyala amanyidwa nga Nabakooza Kulannama ng'one bamumanyi nga Senga Kulannama ng'entabwe eva ku bukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era nga kati Mama Fiina eyatuuzibwa ku ntebe era jjujjuuzi waneeno nga bwe twabategeezaako emabegako awo wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa kwa Mama Fiina nga yakatuuzibwa ku ntebe bano bomubiriri buli omu yavaayo n'alumiriza munno okwagala okubate ng'amiza munno omukka omusu era nga n'akageri kenakugambyeko nti olutalo lwa bigambo wabeerawo akonyi munno ekigambo ekimuluma muli eri munda era kikuleetera obuteebaka era n'omuvayo neweesobola n'obaako nekyoyogera mu mbeera eno Senga Kulannama alina akatu ke bamusoosose wali eri mu mutima teyeebase yakedde bukezi n'agamba nti abanyiwaawo kambeeko kyenjogera nga wawulira wano. Zaako nnyo mwenna bannayuganda amannya Senga Kulannama nga bwe mummanyi ono mwana gwenkute mwana wange era niyazaala Nabukeera namuzaala mu Gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 3 naye mu kinzijeeyo olunaku olwaleero nakedde wa minisita Nakiwala omusaba nkolera ebbaluwa egenda ku DNA nze n'omwami gwe namuzaala mu taata we tusobole okuba nga tulaga bannayuganda nti omwana waffe tetwabba mubbe nga Mama Fiina bwagenda agamba abantu. Twali tulowooza nti nga bwe kiri nti abayimbi entalo zibeera za Mubali na Ndongo nti olwabano lunaabeera lwa Nambaga na Kawumpuli kubagana naye nawe ebigambo balina bingi okusinzira ku Senga Kulannama agamba nti kyekiseera gavumenti emukkirize agenda akole DNA era bw'atyo yakedde ewa minisita mpozi Nakiwala amuwandikira ebbaluwa bakole DNA ku mwana lwa nsonga batandisewo bukujjukujju obugamba nti omwana siwe basobole okubeera nga bumubbako era agamba nti olukwe luno lwali lutandikidde ddala kuva eri mabega ng'omwana yakaweza emyezi 2 gyokka bamumubbeko bamutwale. Atandise n'okuseesera munda mu security ng'agenda alagira aba security bankwate nga bwe nabba omwana. Kyekinzijeeyo nengende wa minisita Nakiwala musabe ebbaluwa mu butongole mbenga ngenda ku DNA eya gavumenti njajja esasulira gavumenti si yegenda okunsasulira nkooye okubeera nga boogerera omwana wange. Omwana ono baali baagala muwamba nga wa myezi 2 ne muddusa ne passport zonna nziina n'ebimwogerako byonna mbirina nga tumufulumya eggwanga Uganda nga baagala kuwamba mwana wange mbonyeebonye n'omwana wange ebiseera ebyo omukyala ayitibwa Baguma najja n'aŋŋamba nti baamusindise naye ajje abeeko okubamu ndowooza abawamba omwana wange era ebintu ebyo nabitwala mu maaso nengenda ne muwaabira poliisi era emisango kigenda najjo mu maaso era fayiro eyo eri ku police headquarter Ekibuli. Mama Fiina ayogerwako ku ssaawa eno mu ggwanga lyattu Uganda taliimu abula tumulinda olunaku lwana akomawo bakira naye ayongera okuba ate nga abugunya ensonga eno. Senga Kulannama agamba nti ekituufu tekiri nti Mama Fiina ono amuli bubi nnyo amuli bubi ddala. Fayiro gyeri yakwatirwako ndowooza abantu nga 6 balamba so kati atandise okuvaayo ng'asensera munda. Njagala mbategeeze nti omukyala Mama Fiina andi bubi ayagala kuwamba mwana wange kati oba ate si wange ate ayagala kuwamba waaki. Ebintu bino njabbiwaako obujulizi kubanga babadde bagenda n'okukwata omwami wange ne bamugamba dduka bazze okukwata mukuwa gwowa Kulannama amagezi yampa amagezi bba wange tuleme kukwatibwa olw'omwana gwe twabba emulago. Kati njagala gavumenti eveeyo erage ensi nti omwana ono wange ne mwami Lubega. Okusinziira ku mwana ayogerwako Nabukeera kigambibwa mbu yazaalibwa mu ddwaliro lya Paragoni mpozi ate erisangibwa wali ebugoloobi era ng'agamba bwe wabeerawo okwemulugunya kwonna omuntu yenna ayagala okubuuza obako kyamanya agende ku basawo abo ababuuze kubanga bali answerable kuba omwana yamwesindikira yenga yebwe ensi eno mugirage bulungi n'ebifaananyi eby'omwana wange. Nkooyo omukazi oyo okugenda ng'agamba nti nabba omwana ng'omwana nze namwezaalira mu ddwaliro ebugoloobi
bagiyita Paragon Hospital. Era abasawo bonna gye nazaalira omwana ngo okuva lwe nafuna olubuto webali bonna bali answerable kubanga ddwaliro lya maanyi era lya kigagga tebasobola kuddaawo oba obaguza obukadde bumeka. Nkooye okugenda nga banyonoonera erinnya naye singa dyeni evaayo nga ddala omwana waffe nze ne Lubega ajja kisasulira. Ekyenjawulo ekiri mu nsonga eno ekituufu kyakiri nti senga Kulanama agenda okuzaala omwana ono gwategeezaako magwenga emyaka giringa egiyiseeyiseeko okwo. Kale nno kino kyaleetera Mama Fina tandika okulowooza nti oba oliawo omwana ono yawamba muwambi ndowooza otegedde ensonga eyo. Kale nno bampadde ebbaluwa agenda kuba nga agisayiningako olunaku olw'enkya. Yes, tubenga tugenda ku DNA. Omuntu okwonoona erinnya lyo oba ojja kukisasulira gwe musango gw'ensuubiro gusinga amaanyi kuba nnyonooneddwa erinnya ebbanga ddene. Anoonyereza ku mwana ng'okuva lwe namuzaala omwana ne muddusa mu Uganda ng'ayagala kuwambibwa. Nkugambye ne passport bwe ziri ne zonna kuba bw'oyita ku airport bakoonamu n'enkunjawo amaka ge sandigungizaawo nze mwennyini bantigomeza okunzita era ne keesi ewaabira Mama Fina ey'okunzita ku nga 12 baali bankubye amasasi era nayo twagigulawo ku poliisi ekibuye era tugenda mu kooti. Abdul Saka Lubega nga mpozi yekitayo w'omwana ono atera nga yawasa Senga Kulanama mu bufumbo bwabwe bw'ekinnansi ebiseera ebyo kakati wano ye Senga wagambira ebintu bino Mama Fina yejemu ebyobufuzi oba yagala batayagala alina okukkiriza nti ye bosi we. Ebiyagala ebyowamba office tebiriyo ye Senga Kulanama ye bosi wa Mama Fina. Omwami taata w'omwana bamuyita Abdul Saka Lubega era yampasa mbaga ne tugattibwa mu bufumbo obutukuvu agange nze nnaabakooza Kulanama ewaawo. Omwana ye Lania Zala Nabukeera ebyo abijja mu byabufuzi bino tayagala kuba nti nze bosi we naye ne bwakola atya nze mukama we.